Mukanyomero kaffe akakuno kwe kwaffe ogenda kumanya engeri ekyalo Nateete ekyajja okufunamu erinnya eryo. Azala omulalu ya mumanya yensonga lwaki ensenene zigwa kwa Kikome ate azala abanja basalira amagezi yensonga lwaki Lumonde abaana abasiba ku miguwa munabusiro n'olwaliro ntabye abange olwayo tuli ku kyalo ekimanyiddwa nga Nateete ennono yakyo ensibuko yakyo katulabe ennono yakyo kyavaawo okukituuma erinnya Nateete kiri wano mu Kyaddondo era ekyalo kino Nateete Kabaka Muteesa bwe yali azimba amasiro awo mu kyalo ekimanyiddwa nga Kasubi olwaleero essubi ettete balijjanga ku mutala guno Kabaka Muteesa yabuuza abasajja be abaali baleeta essubi nga baleeta lingi nnyo nti abaffe essubi lino mulijja ku kyalo kinga lingi nnyo ne bamugamba asa abasajja essubi tulijja ku kyalo ekiriraanye wano kumpi nnyo ne Lungujja n'abagamba omutala ogwo muddeeyo abantu bayo mu bagambi batandika okuguyita Nateete bakituumirawo erinnya Nateete nga bw'onogamba nti nabaana yavaamu abaana kati ne Nateete yavaamu etteete Kabaka Muteesa kye yali agenderera okuteba nti ekyalo ekyo muddeeyo mutegeeze abantu nti nze ekituumi naye ate ennono yakyo yakyuka mu bukyusi katono basobola kukiyita Nateete ng'amakulu nti gwe mutala omuzadde ogw'etteete kubanga etteete lyavangayo lingi Kabaka Muteesa kyamusanyusa nnyo eyo yennono era yensibuko ey'erinnya eryo mwebale okutulaba n'olwaleero tuli b'amaanyi nnyo nti mukyatugoberera katugende mu maaso nze Munabusiro. Omwenge kyabuwangwa mu mawanga mangi nga ne Buganda mugitwalidde anti okukosebwa okumala emikolo mingi gamba ng'okwabya ennyimbe okwanjula okumala abalongo n'emiyala kyokka nno yadde abangi ensangi zino bettanira nnyo omwenge omuzungu mwana wattu akenga akaganda ako mbutekawomya ebitooke bye bigwa kyokka bangi naddala abato tebamanyi emitendera giyitibwamu okusogola omwenge ogwo gwe mulaba ennyo mu mboozi yaffe eya Nazzi kuno olunaku olwaleero katuyiise. Mukyasa kino okusanga abayiise omwenge ne guno ogw'obulungi omuwemba oba olina okutambula akatemerera akawera okufuluma ekibuga Kampala awatakyali nsuku z'oyinza kusanga mu mabidde gavaamu mwenge olw'obugulanyi bw'ettaka obweyongera buli olukya nga buli agula aba ayagala kuzimba nnyumba ku kataka kafunye. Mu kunoonyereza kwaffe twabitaddemu engatto ne twolekera essaza ly'Ekkooki gye baatuzigidde abaguyiisa ne gunoga era ng'eno twasibidde ku kyalo kijjuna mu ggombolola y'eddwaniro ebuyamba mu disitulikiti ey'e Rakai. Eno twatuuka enteekateeka z'okuserengeta mu lusuku nabo zibali ku mumwa olusuku mwe bagenda okutema amabidde mulimu ebika byazo ebiwera omuli Musa oba gwe bayita Kayinja Kisubi kw'ossa n'ekabula oba embidde eŋŋanda ng'eno yeefaananyirizaako ettooke lya Kibuzi. Musa ono ng'atemeddwa abeera afuuse mabidde era agerekebwa mu miteeko egy'enjawulo okusinziira ku bunene bw'aba alina basobole okuzibala obulungi mu nsasula era baziwa erinnya ery'engatte ekyanguyiza omuyiisa okumanya omugatte gw'amabidde g'alina
okusobola okuzibalirira omubisi gwe zinaamuwa. Omulimu gw'okusomba amabidde okugatuusa gye gatindikibwa nagwo si mwangu kubanga omutono omukulu bagwenyigiramu era ng'oluzituusa omulimu gw'okuziyulubuzaamu gutandikirawo. Ebitundu ebiyubulizibwamu biyitibwa empagala. Bagamba nti ekibaleetera okuziyubuluzaamu zibanguyire nnyo mu kutindika anti tezitwala kifo kinene kyokka ng'ate tezitereka masanda ganaazigaana kwengera. Ogitindika nga yonna nnamba amasanda gali tegagikkiriza mangu kwengera. Kyetuva tubajjula ne tuzaawulamu kati amasanda gali ganguwa okkamuka. Mu kuwanika amabidde gano kuliko emikolo egy'ennono egikolebwa nga singa gibuukibwa emikisa giba waggulu